obudde babukyala tunula ngenda n'omusana gwaka nenga sawa nyezaaki era abaana abagenda kusomera baba beebase nasoma n'abantu abalala era kalate ku makya ne bukya ssaawa 10 ez'okumakya ate babukedde enjuba ekoze ekyo ng'enjuba evuddeyo muweze kwemuli njamba basomese bineeno era kigenda kuba kikuyigiriza gwayagala okugenda e Bulaaya okusigala oba okwanguwa kokolaki okugenda amaloboozi gafudde era kyo ndi ku medication tugende mu maaso kwemuli nitaganda okakwata enviiri nzina kumbuzaabuuza naye katugenderewo era kati ndowooza embeera y'obuddeyo ngi basiigidde bulungi netudda ku byokusula ebyokusula oba amayumba ennyumba z'e Bulaaya tezina kyonnyo kyezisinga zaffe okuggyako mu madiro gaabwe balinamu ebiyungu tembe baya winter baguma ebyoto muki kati ne munda bagizimba batina obubuloko obutonotono munda bana basaamu kati basaamu ate n'embaawo okuuma ebbugumu singa winter beekola ki ebe basazeeko ate mu budde bwa winter essaawa zibameka essaawa 10 ez'olweggulu ate obudde babukutte nabuzibye kati ekyo kyekiri e Bulaaya kati tukyali ku mayumba e Bulaaya nagenza okukola okunoonyereza ng'omuntu asobola okubeera mu nnyumba example banga ye ne Makindi omuntu ng'abeera mu nnyumba ng'e Makindi wanga ku barracks nga tamanyi neibawe bamuzaalidde n'akula ng'atambulira ku rutiini njagenda ku ssomero kusande ngendeko ku ndiba olwokutugereko mu firimu okyegedde nga buli kimu kitambulira ku script ekirala ekyabadde ekyamakulu ennyo ku binalabyeyo ekingaze mu kunoonyeza kwange abantu balina kye bayita GPS e Bulaaya omuntu asobola okuba nga abeera Makindi nabadde mu London omuntu nga abeera mu Makindi ku barracks naye ng'okutambula okutuuka ekibuye yetaaga GPS nga tamanyi yo waabwe era tezagamba nti kuno kwaloko balina kodi bazitati muzazitata kodi ezibakusindika ku simu location nga kodi yakusindika nange gibakaitamu sipini kodi ama bata kodi simacha nti kodi sitivuleno si amade nedda wano banzo baluwa bali e Bulaaya si post code post code ya post code Musa no si Musa nebali kati post code eyo ngekwetalira kuki ku woli wennyini ku munju naye nga omuntu oyo golagirira abadde mu London tuzamugamba nti zange ekibuye era gamba nti ako post code ebukimimpozi tuyitawo nga ali Makindi ng'ewantu wagenda waliwo meters kinene nnyo nga 5 nenga yetaaga post code kyenalabye abantu bamayindinga nnyo bizinensi zaabwe omuntu akola nnyo ebimukwatako tebabuuza omanene bawo nga takubuuza kuba okubuuza si kwa katala okola bibyo nga naye akola ki tebabuuza mpozi nga bweyiwu obuuza nobuuza omuntu okuyitako naye nga takulinako buzibu sigamba nti nno ampiseeko oba tanjagala oba kinga bwekiri eni waffe kitegeeza abafunyemu ekyokuyiga omuntu bwakuyitako olumusi okuba nti abatakola ki
abatakwagala naye abanaye n'ensonga ekitegeera bimu ku binazuddewa ebulaaya nkyabawa gamba pulezidenti atusiima empeerezaayo tugenda we musinga okwagala etuvudde awo tudda ku nguudo enguudo z'e Bulaaya lwaki ngiraganya London ne Kampala tezaawukana nnyo jasi ekyawula nti ebitaala bingi oba kavako walinawo ebitaala nezi junction nyingi nnyo mulimu ebiraka namo jonali maisi mulimu ebiraka boyi mu nguudo akuba amateeka g'enguudo gakola bw'oba oli mulayini eno tosobola vaako eno okoleki olinda ebitaala okitegeera ekintu kyeri kamera zezifuga era nagenze ku pampu y'amafuta nenegamba kanyumu amafuta nga nze ngenyigidde bakikola batya buli kimu kujja nenyigira amafuta negamba omukazi kati singa nga nywa tolina abeerawo abadde mbojja nonyigamu gwe nokolaki nemugamba sekiriteebako kikoya kamera ziba zikolaki nemotoka license babagiraba naye bwe bakukwata kati ocharge ziba nnene nnyo ne fayini onokwesiga nnyo gwe obulamu bwo oteekamu nogenda ne kaadi nobakuba ogikoona wano kantuka baswapingira ssente gamba mukazi namugamba e Uganda ekyo si bwe kiri wakitugumazimbiro nga pampu eri awo yaweerere gonyigemu omunyizimbu omala otambula ogenda onyige ogende kale ndaba ngo abantu beeri beesigwamuko nnyo kitegeera tukyali ku nguudo saayo bodaboda saayo nemu kitegeera jamu kibuga akwatamu naddala mu biseera nti abaana bava ku ssomero naye nga otambula mukaddeke kitegeera si onyongo waffe teri kavuyo era engombe entono sawedde nnyo kuba ngombe bikiki sayo ku muntu ayisamu mutwe gwevabi omuntu amanyi n'akasayi katambula kebugamba bali civilized muko basinga kuffe naye ng'enjawulo ntini kuba nekolasi mwabaddemu biki ebiraka nga waliwo enyini bazibawoya bwe tudda ku kyobuyonjo era fo tudde ku kyobuyonjo munnange nno eri e Bulaaya ekyobuyonjo si kyakatala era olina eddembe lyokumala ennaku zo 3 nga tonaabye oba nga tokyusiza ngoye kubanga enfufu ntini enyumba osoosana nga omuddo guva ku nju awo kushedye nerimu muddo yonna ne mu kibuga si kyakatala nti nno olina okukwata enkumbi n'olimako ewakaawo kasasiro mukubo temwabadde era nga byebateekamu kasasiro bikola ki webiri kati gwe simanyi oba okwatibwa nga odampinga mu kubo kiboko bazikubawa naye nga kikakatako okumanya nti nno kasasiro mu mmotoka mbamu n'akantu bwetuuka nemuteeka mu kifo ekikola ki ekifo ekituufu Uganda emmotoka kya bugagga era omuntu asobola okugula emmotoka nateekako ekigambo ekinene nnyo nti afuna aduula oba abalogo mujja kuneetondera ebigambo bye biti oba omwavu ayagalwa nnyina oba abampaana mweyongere oba baali batukasooka kulaalira kyonna omujabulyo kyakola ki kyayagala owandika ku mmotoka ye ne munnange nno Bulaaya si bwe kyabadde
ebulayi motoka bazesuulanga namu oli agula emmotoka y'emmodo mpya kubako nebbanga nti bajja givuga emyaka ena ebinga evudde kuki ku rodius feno zetuyayanira eba bazikoze eki eba bazisudde kale munange nno ebulaaya emmotoka tekiringa Uganda nti no ki kyakwejala bwe bakugula motoka kugenda kumalako balala mirembe nga ffe bwe tukola wano ekyo kibeera kyetaago basic need nga bwe wetaaga data okitegeera amayumba nayo kizuula nga amayumba g'e Bulaaya ga bbeeyi nnyo era abalina amayumba gabe matini kati ate waliwo ebifo by'abagagga n'ebyabaavuumu n'eziggeto naye nga byakupangisa eri okupangisa ennyumba ennamba kiba kizibu nnyo ate sosanga kayumba nkanene ebisenge nga 2 bedroom kiyungu bikinabiro kashedi nga kayitaawo tekina kikomera waliwo kantu bwe kati kajja mu motoka yokka nebakugamba akantu ako kajja sasulwa 12,000 omwezi paundi okuva ku 14,000 obupangisa bukola ki bubutandikira bino binjayo lumu yange emu tuba tujja kukubirako tuyongereyo kali gwefunamu kyakuyiga ki ennyumba bangambye omudidi gw'ennyumba sente zeetagibwa okuzimba ennyumba jja singa omuntu bwazimba ennyumba nti nongoza ploti yange 7.5 kya bbeeyi nnyo era Bulaaya osobola okubeera ng'olina akapatimenti kokubeera nga neiba wakuli waggulu biliyoniya naye nga talina access kuzimba ki kali nenkiriza ku gavumenti ya Bungereza tebalina ttaka balina ki nkokoto bazimbe ku nkokoto balina ebbanga ono agambye tebalina landi balina soyiro okay bakuba buloka ekyamazima kyosalabye ku ttaka nabyo kolasi mungi nnyo